Bangi ku bakulembera oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti wiikendi bagiyingidde ennyindo y'enkata. Kino kyavudde ku kirango ekyayisibwa ssenkulu w'ekibiina ki FDC Patrick Amuriat ku Lw'okutaano nga bw'aliko enkyukakyuka ze yali akoze. Zino zaazingiramu n'akulira oludda oluvuganya Winnie Kiiza ne zimuwanula ku kifo kino okumusikiza Betty Awol Ochan, omubaka omukyala owaggulu. This is being done to realign our party aspirations. Ng'enkyukakyuka zikolebwa, Winnie Kiiza yali wabweru wa ggwanga nga n'akawoowo k'ennyonyi tekannamuggwaako olwaleero avuddemu omwasi ku byaliwo. Ono atubuulidde nti naye ebyagenda mu maaso yabifunira ku mutimbagano beppo n'obubaka obwamuweerezebwa ng'abawagizi be. Abalala nga banyiivu era nga banyigidde ekibiina kyange ekya pate ti lwaki obukulembeze mu palamenti mubukyusizza. Abalala nga bagamba Winnie tukusubiramu bingi, abalala nga bagamba toofaayo. Wano wasinzidde okukirangirira nti ye ntebe waakiri okugyekomereramu naye si wa kugivaamu nga tewali bbaluwa ntongole muweerezeddwa. Ne kaakano nkyali mu ofiisi kubanga sinnaafuna bbaluwa egamba nti Winnie va mu ofiisi, waliwo babakulembeze abalala bazze. Ono yeewuunyizza okuba nti yadde n'akabaluwa okutali kasanduuke ka posita akamusiima olw'emirimu gy'akoledde ekibiina, Amuriat yagaanye okukamuweereza. Nalibadde nange ndowooza nti bajja kumpandikira mu butongole nga baneebaza, tukwebaza emirimu gy'obadde otukolera mu palamenti, naye tukusaba nti okwatagane ne so and so. Kiiza era agamba nti ekibiina kye kyayisizza olugaayo mu palamenti kabya kyagaanye okugiwandiikira okugitegeeza ku nsonga eno. Kati palamenti nga bwe tuyimiridde tenafuna ekiwandiiko ekiva ku pate yange nga kiraga nti bafunye abakulembeze abapya. Nga Amuriat alangirira yategeeza ng'ekibiina bwe kironza omukulembeze w'abo ab'omunyoto oba leader of the minority. Kiiza amujjukizza nti eno y'ensobi y'emu eyasooka okukolebwa nga ye kennyini yakalondebwa kubanga mu mateeka ga palamenti ekifo kino tekiriimu nga bo bamanyi ky'akulira oludda oluvuganya oba leader of opposition. Article 82A of the Constitution teyogera ku leader of minority, eyogera ku leader of opposition. Ekyo kigambo opposition bwe kiba kituzitoweranga pate tubite. Amuriat yakinoganya nti abamu ku bakulembeze abayambuddwa obukulu nga ne Kiiza mu omutwalidde babadde tebakyawuliziganya bulungi naye nga n'essimu z'abakubira tebakyazikwata. Kino Kiiza akiwakanyizza n'amusaba okukkiriza nti entebe etandise okumwokya. Bino ebigamba nti mbadde ngezaako okutuuka ku bakulembeze ba palamenti naye tebampadde budde, tebampadde kaseera. Bw'obeera taata w'abaana tolaga abantu nti abaana bakulemeredde. Okwata n'ogamba abantu nze nanyini maka gano ate ne balaba ng'oli awo weehuuba mu mutima ng'okimanyi nti naye wano wentudde ebintu byagana dda naye tokiragirawo. Akkiriza nti ddala ebyabaddewo birimu ebyobufuzi munda mu kibiina nga biviira ddala ku kulonda kwa FDC okuzze kubaawo. The disagreements at the party headquarters after elections, some people have wanted to carry them along with them. That they don't want to come at peace with themselves first of all and coming to peace with the reality. Kyokka nti si wa kupondooka singa kinaavaayo nti ddala akwatiddwa ku nkoona. Tubadde tukola nammwe tetugenda birekerera kubanga tukyayina platform gye tukozesa. Bwe mba nvudde mu bwa leader of opposition nja kusigala nga ni member wa palamenti akulira abantu b'e Kasese ate era ne Uganda yonna. Struggles ze tubaddemu tujagenda nazo mu maaso okulaba nti Uganda tugituusa we twagala etuuke. Abamu ku babaka babadde naye ng'ayogerako eri bannamawulire nabo balabudde FDC nga bwe yeerabidde nti kino kyandigisuula. Because out of the 37 members of parliament, there were 8 who supported Amuriat. Assuming the 30 or so that I belonged, even if there were 25, decided that remaining 1 year to leave FDC and form the party and join another party, they would be the majority because they will be 25 or they will be 30.
So what will FDC be? Ate obukulembeze bwaffe obwa FDC bulina okussa ekitiibwa mu bakulembeze abalala ab'ebibiina ebirala ne bubeebuuzaako ku bifo bye bateekawo wano mu palamenti. Winnie Kiiza ye mbaka w'oludda oluvuganya gavumenti owookuna okutuula mu kifo kino okuva Uganda lwe yadda mu nkola ey'ebibiina ebingi, so ng'ate ye mukyala eyasookera ddala ku bukulu buno mu Meeyi wa 2016. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.